Omuyimbi King Saha kyekola mu kiyungu munange ali busy eno ali mu kwefumbirako eside eno e Japan kikabuka munange eside eno ate nga mwana mulenzi munange ate Fik Fameka akoze collab ne mwana muwala muyite Vinka eside eno era nga kansoke munange ne collab eno ate Masawo Njije ne mwana mulenzi munange ate King Saha kakati no ntandise ne Vinka wano ne Fik Fameka bakoze collab era nga oluyimba luno balutumye munange ate nyamu nyamu. Luli mu kutambulira ddala munange era nga wogenda ku TikTok ate munange ate lukuta kati eside eyo ku collab eno munange ate Fik Fameka gyakoze ne mwana muwala munange ate Vinka era nga ne video ndabye nga bagitadde era nga osobola okebera munange ate wali ku mukuto gwa YouTube n'osooka ne weerabirako ate munange ku video etambula eside eno ku mwana mulenzi munange ate Fik Fameka koza ate ne mwana muwala munange ate muyite Vinka eside eyo naye nga byebyo eside awo kati awo kankujjoko ate nkutegeezeko nti nno King Saha munange kyekola eside eno munange e Japan atukakasizza kakati n'abadde agamba nti waliwo ababadde basuubya nti no tasobola kufumba abalazeko munange wali nti no ye asobola munange atekola ki okwefumbira era nga boolaba omuntu n'abadde abusalasala munange bulungi anyumidde engeri gy'abadde abusalasalamuko mwana mulenzi munange ate King Saha naye nga bw'ati munange ate bw'ali mu kushayiningira eside eno e Japan era nga katambi kano katwedinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo era nga boolaba awo wasanga oli n'agamba mbu simanyi kufumba ngaji ne myaka gyendiko gwakufumbidde ebbanga yonna leero bamukisaaga okulya ku kimere kyange kubanga bamukisa nnyo abagere okulya ku kimere kya Kabaka ane tukayina abazi gundi biyidde wano mugire tukyuse ate wafumbye bino leero naye onfumbidde akafa kabitiri nyenga fuba kalabye kisiise nnyo kisiise nnyo ne wasiise kano nesumbusa nzimaze oli waddabu jasi mumpemu dakika 5 babimali ntereze wano kachumbali kati tutegeke byokulya muteka amasiwani ago bakayalako babiseemu gwatuse natofumba ne bafumba mfumba muli ku masimu muteeka amasimu byebyo nno munnange nkugambye abadde bize wali bitya nga ali mu kulaga nti nno ate munnange abyekwatiddemu eside eyo nja kubanga nkuwa update yonna nga we nakusuubiza nti nno ebinaba bimufaako eside eyo munnange ate e Japan gyali kati awo kankuggyeko era nga ngenda kubeera nga nkomawoko ate maaso eyo kakasa nti no video gimpya like kusati n'okusubscribinga kasitobeera nga tonaba